Amooti yeesasuzza muwala we. Leero ku mulundi guno Amooti amuggunze wali munangate ebicupa nga abiggunda munangate Coco Must Shine. Bannange ekibadde mu katambi ekiri ewaka byengenda okubeera nga nkutuusaako. Ate nga Palaso assizza munangate Queen Mina obuseko obw'okumukumu anti munangate mazaalibwa ge mwana muwala munangate Queen Mina. Bamute Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba wabula kantandike munangate ne Amooti kosa ne muwala we. Actually mulimu abantu abamu nga bali very talented. Amooti we beegwako ne muwala we muganda wange kabula asala muganda wange. Nga bwogezako okulaba Part 1 yalaze nga Coco yali mu kuwutula munangate daddy we. Leero ku mulundi guno Amooti yakubye munangate muwala we. Mu byonna ky'oli mu kulaba Amooti ali mu kuyigiriza muwala we oluyimba luno obw'olubina, naye Amooti ali mu kulaba nga Coco ate by'ayimba ayimba birala, tagendera munangate ku vibe. Byonna gye biggweredde bibadde munangate bicupa. Tunuulira akatambi kaako. Olwese oluyimba mbadde lumaji lwakwatu mpadde budde kati naye ntandika kati saidi yange olw'olubina osaluyimba kati gwe twalese lwange tutandike ayende Kabalakato, Atomatono, Ayingo la Casico Mumande. Kabalakato, Atomatono, how to make everything that I designed, but I'm in flexible when I get this data. I'm a young person, but I must be out there, Salasoda. Amooti kosa munangate ne muwala we nga bagoyinga munangate crazy. Actually it was a challenge naye ate ebaddemu munangate idea ebadde y'amaanyi nnyo nga bwogezako okulaba nkugambye nti no Amooti ne muwala we munnange kasita beegwako kabula asala wabula bibyo munangate nga bwe bitambudde katulindiire munangate paati ey'okulala nja kubeera nga mbikutuusaako wabula kankwongereyoko Queen Mina gabadde mazaalibwa ge. Palaso wabadde nga atuuka munangate ku Davira asoose n'amuwamuko awo munangate akadrop. Actually asoose n'amuyimbiramuko akayimba awo n'agamba nti no happy birthday munangate Queen Mina. Queen Mina actually nfaafe munangate wa Palaso nnyo nga bw'okiwulira. Palaso kyakoze amuyimbiddemukko wali munangate akayimba ka happy birthday nga bwogeza ku munangate okulaba. Oh my God, it's my birthday. Oh my God, it's Mina's birthday. Oh my God, thank you. Mina's birthday. Oh my God, Mina's birthday. Yes, it's Mina's birthday. Yeah, So, yeah, birthday, man. Mina. Thank I hope you. you enjoy the bus. This is your birthday. Get up on the bus. Ride the Thank bus. you. Jump up on the bus. Yeah, man, Mina up on the bus. 2026, new year, new breed, new pedigree. You don't know. Happy birthday To you. Happy birthday To you. Mina. Make a wish, make a wish. Mina, I don't know what's above a queen, because you've been Queen Mina now. May God promote you to more beyond the queen. More than just a queen. Queen Mina. Yeah. Queen of all the Minas. Yeah, yeah, man. Bw'atyo munangate bw'ajaguza amazaalibwa ge ku myaka gye ayongeddeko omwaka omulala.
nga bw'ogezaako munange ate okulaba akatambi ako kabadde kakutte munange ate ettabu ku mukutu ogwa TikTok. Inno bwenti munange ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitwekere. Kyokola layikinga vidiyo kibeere nga nakyo kitambwira ddala naye nga okusubscribinga tokyerabira.